uri muloji ni musanga muloji mba nakaingira muloji ngane balukaga akoze eki yetuka mpaka tayi ompuliza bulungi nokano badde okubiza ebyuma byange okanya okuyimba oyisa amantu bakulabye ne mugamba nakugambye ntya nakugambye bw'oyimba ngenda kugenda erino nayo sente gompa babugolo musalaga ati mugenda kulwana mugenda kuswala wala bajo bavudde bakuŋŋaanye nangamba weeragalaga oyinza n'okukomaawo ngolowooza obuyimba bw'oyimbye olinawo kye waayimbye walukaga yennyini yakiŋŋa amaaso ku maaso mwogedde nga twawukana ate nayisawo bbanga ki myaka egi ndi ku ttaka lwaki ŋŋamba nti ye bukyandwala tankubiranga okusimu tubo ngolabe n'obulwadde ensi n'ensi yayinkubira essimu ensi n'ensi n'ensonda ssente ensi n'ensi neekola buli kintu ye mubuuza ebyankubidde kwadde okumpeerezayo ka message nti mwayo n'obulwadde. Daudi Mugema akakasa ne sekukakasa yenna nti omuyimbi Mathias Walukagga ye yamuloga era yamuviiriddeko okubeera nga aserengeta ezirakumwa. Ono Daudi Mugema yabyogera tatamidde nga talinaako kintu kyonna n'ayogera n'ensonga lwaki akakasiza ddala nti omukulu Mathias Walukagga ye yamuloga. Bingi ebibaddewo abadde mulwadde okumala ebbanga era ndowooza asobodde bulungi nnyo okwekenneenya mikwano gye emituufu ne mikwano gye egitali mituufu n'abali b'enkwe oba bali bamwagalako ebibye. Kankutereko versions nnyingi ezivuddeyo ku Daudi Mugema ono ng'amaze okufa. Waliwo version ya Aruna Mubiru, waliwo n'abalala kwegamba. Amazima gali nti story eno mpanvu ate nkyakuleetera details. Kambi kutereko byonna osobola okuwulira emboozi n'ekiramu kya Daudi Mugema ono gwe twoli mu kubeera nga twogerako. Naye nga sinabeera nga mbikuterako kankusaba mbisubscribinge onyige ne ku notification bell eyo tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Naye ng'ate nava ne mushoze n'endwala kyogamba nali munyezeza ki eyo tuveeyo mu bufunze nga tumaliriza ekyo kyonna tukigatta wamu gwe nga golooza Walukagga ye yakutuusa ku kye wali akutuusizza. Sirowooza kituufu yakikola ate kikoze nzize kakikoze abayimbi bangi basega balemesa n'okuyimba bava ne mu ggwanga n'okusiramuka basiramuka ne bava ne mu kuyimba. Vincent Saga yali si muyimbi w'amaanyi omulaba wa yasiramuka nenye abazi yasooka kuba omusiraamu Aruna Mubiru sina haji tayimba sababu anatolo si musiraamu bebe kulu si musiraamu bonga bayimba kati gundi eriezi alemesa bakadongo kamu kuba toli wakadongo omutima omubi ogwamujjwa talinagamu ndozaga kikyangu nnyo tugenda kufuna olunaku olukulu tulumulekere nga bulamu bamutimbyewo yekka nga posta zirikadi yekka ogu agenda ayimbe Masaka ayimbe bundi bujja ayimbe bulamu ndoza atula n'amatira ne bwe tugambe kuyimbira sente zayimbira sizenyimbira bahimbira milioni 5 bwe babanze bampadde nje bampaka kaddo baka mu kitundu tukwataganira wa ayina entalo za mwedda nze dda nayiza anti ziyali mu yaluwo ddanga nze ndi mu lubuto kati twayombera mu lubuto Daudi Mugema ng'ogyeko akayimba ka Katonda w'abanaku teyeebaka era kyagwalina lukulu abadde memba waffe wali ku Best Hotel na Tete abadali memba waffe wali ku Best Hotel na Tete naye kisinze okunyuma ku Daudi Mugema abali tavaawo ng'abeerawo ppaka naye ekisinze okunyuma ku Daudi Mugema buli lwakubirawo tulinawo kye tuyita ape hour akawungeezi ani asembayo okukola ki kugenda ku ntikko Daudi Mugema tewali muntu yenna yali amuwanguddeko teri yali awangudde Daudi Mugema era empaka zonna ezibadde zibeerawo za power nga yaziwangula. In fact abadde antiisa n'okuntiisa nga bwe mulaba mu mpaka nze nga manya yaziwangudde ddala nga nzira wali ebbali naye ekisinza okunnumira ddala okumanya abadde mundu mmenye nnyo ntuba tusobola n'omwesigisa omutwalako mu mpaka ez'ewalala wabweru wa Uganda oba wabweru wa Best ng'eyo mundu yaffe mmenye tugyesiga teri ayinza kutuwangula ng'ono gati mu debate ono omwana tawunyikamu kirambulu otegeeza kyapehawa kirambulu ku Best awo olaba era nnumiddwa nnyo era simanyi zasijja nakaaba eno waggulu nja kukaaba eno wansi ofunye ekizibu kiŋŋambe oba yogerako n'omulala buli bw'oyogera omuntu ng'omugamye ku kizibu kyo
oluusi oyinza okwewukako ku mutima ne pressure ne zitakukuba naye asirika ataalumwa nnyo kakati yatukamba nakirabira wano ngamba oba oli awo nandi mwekubyeko naye kasita nalaba nga kigenze wala nenkityo kikola ki kukiyingiramu kubanga level gye yali etuuse baŋŋamba yali agenda Malaysia Malaysia omukebera bagamba ekigere kiganye ne bagamba nga bagamba kansa kati ate yo ku vidiyo ezimu agamba si kansa kati nekitubuzaabuza ati nekitubuzaabuza naye nze era byonna mbiteeka ku kigambo kimu nti kugulu kubanga omuntu asobola okulwala omutwe n'afa omuntu asobola okulwala omusujja n'afa omuntu asobola okulwala omukono guno n'afa ajaali eyitira wonna webekoze ki webeyagadde tutunulire ku last moments obaddeko naye wasimbadde okubeerako naye nemunyako ng'obulamu bwa bulijjo wano nga tonakutuka ku maaso tubadde tusirikana mu bitundu bingi ng'abantu omuntu gw'olabaalaba tosobola nakulamba nti wano yabadde namulabyeko mbadde mulabaalaba ate naye nti ensi yatugaba namusajja abadde munoonya neyo gyeyagenze saategeddeko buli muntu ayita wanoonya so kati bwekityo tuzze tuwulira abayimbi bangi abayimbi n'abali mu nsiko ebisanyusa mu entertainment bagenda eyeggulu atabukedde naku olwaleero tugenze wulira muganda waffe akutukidde eggulu era nsonga ze zimu ezitwala abayimbi eggulu zabadde agenzeemu abayimbi bagenda eggulu kandi kugambye buli omu ensi emugabana lulwe kati gwe wabanga yafiiridde eggulu kitwale lyafiiriddebwa eggulu era alina byabadde akola ki agobako Haji mu kaseera kano bannayuganda bali mu kukungubaga olw'omuyimbi waabwe bava ku maaso mubaka ki bw'oyinza okubawa mu kaseera nga kana okunyolwa eri famire ne bannayuganda abawagizi ba Dawuda Mugema? tulina okubeera nga tunyolerwa wamu nabo n'okusabira Mugema ku ssaawa zino mumanyi omuntu waba nga yafudde tulina kubeera nga tukola ki nga tumusabira busabizi si yekka yafudde naye betumanyi alisti shehe waffe foma mufuti waffe Ndirangwa Sulaiman Ndirangwa yatufuddeko yaziikwa olunaku lwakumeka lwomukaaga era saidizawa ze Masaka era Buddu kati ate ono Daudi Mugema muyimbi mumumanyi mwana abadde akyapanga bulamu ni Allah mujjuludde tusaba Allah agumye ab'eŋŋanda ze